bweterevu li ku 98.7 era ng'oli mu pulogulaamu yo enganzi muwanguzi tawanika mutima gwo gulina okuwummula mukwano era nga buli awabadde obulumi bwonna manyi nti abakyala ebiseera ebisinga waliwo woova ku nsi olw'obulamu bw'oyiseemu ebbanga lyonna naye waliwo asobola okuwummuza ate waliwo asobola okusanyusa emmeeme eyo n'asanyusa obulamu bwo. Mu kaseera kano ngenda kukomyawo omuwanguzi waffe mu ddakiika zaffe zino tulabe Katonda amusanyusizza atya kyenkanawa era nga bw'azze ng'atubuulira ebirooto by'azzaaloota n'okusaba kwasabye ne Mukama kyamukoledde. Naye nga sinamukomyawo teweerabira nti Smile Skin Solution be bakugu abasobola okuyambako okulabirira olususu lwo bajjanjaba ensusu ez'ebika byonna ate ng'obujjanjabi businziira ku lususu lwo basobola okukuza munnakyokalayo nga balina ebizigo ebikuza obuto ate nga bakozesa bibala mu bizigo byabwe basobola okumusomesa engeri y'okwejjanjaba olususu lwo. Basangibwa wali ku Park View Building Level 5 number 2 oyingira ku gate etwala ku Hulu Restaurant. Bakubire ku simu 0787250499 oba 0757777448. Obuuza mukyala Shakira mulokole beba Smile Skin Solution ojja kubanga obatuuseeko bulungi. ate era ng'eraawo ku Midland Parents Academy ab'ekisulo guno gwe mugabo gwabwe oba omukisa gwe bagenda nabo omufaliso gwabwe ereera ebitabo pen uniform eddagala ly'amannyo eddagala ly'engatto sabbuuni ayoza sanitary pads ery'abawala ekikopo sowaane ate abava ewaka ebitabo pen uniform lunch school fees ab'ekisulo $54 ate abava ewaka 28 okwewandiisa $3 ennamba z'essimu 0781386557 oba 0753892535 eryo okuva ku senior 1 paka ku senior 6. Katugende maaso n'omuwanguzi waffe atubuulire. Kati nga bwe nabagambye nti nabeera mu bulokole buli musumba lwe yabuliranga ekintu ekyo bwe baabuliranga ku busibe nezuula mu bintu bingi nti naliko omwoyo gwa kawuula nembeerako kale n'ekyo kyenna waliwo n'ekiro bwe nalinga ototuntwala nga ndootanga si kuloota era mubuliwo ng'obanga otulo gwe tutwala tukubba bwetti naye ng'owulira nga mpulira emisota gimpitako bwe giti kagiŋŋamba otuwulidde neŋŋamba kiki naye nenzijukira nti edda waliwo omukwano gwange yaŋŋamba ajja tugende nkutwala ew'omusumba yantwala mu bannabbi baaki babulimba gye yantwala. Kati ekintu ekyo kirabika kwe kyakola kingaate era ne mu kirooto namulabanga oluusi nga wemba neebase nga ndaba emabega eno gye nteeka ebigere nga mulengera akola ki nga nengera omuntu ayambadde ebyeru nga ndaba feesi ye nemmanya nti ekyo kirabika gye kyakola ki gye kyava. Nentandika nakyo kisabira nentandika okgenda nga nkola ki kati jjukira n'okufumbirwa ewaffe teri yali afumbiddwa era nze kennyini ewaka nze nasoosaayo okwanjula n'embaga naye ng'ate nze nziririra omuggalanda adda ku nze naye ng'ate jjukira nze nina omwana omulenzi omukulu ali myaka 21 nze kennyini neŋŋenda nga nensaba ekyennyamba abaana bange baali awo ŋŋenda mbaleeta wano nga bakola ki nga basaba nga bajja bakola ki nga bajjanga nga basaba nga ŋŋamba maama baabuulidde bwekiti ne bwekiti baabuulidde ku busibe konze obusibe mwabutegedde nti ye ate jjukira n'abaana oli omulenzi owokubiri namuloota nga alinga empologoma naye ngaera ye bwe yalinga nga ye mulenzi ajja n'omugambako najja nga kuba banne abakwata ayagala bakola ki baagula nga ndabira ddala ki kati ate nze nenzijukira nti namugambanga kirabe kyanaggwa olinga empologoma si yeggwa munene nga nze simanyi nti mmulangirako ekintu eki. Era bwe nagendanga nga nsabira abaana abo nabo namuloota nga ndaba
empologoma eri awo naye ng'omwana avuddemu bw'ati azze wali kati ng'omuntu aŋŋamba olaba omwana wo y'ono sijja mwogera linnya naye abampulira bamumanyi mutabani wange owokubiri kati nga ndaba omwana avudde mu mpologoma eyo nejjukira namulangirirangako nti kirabi kino ekyana kiringa ki kiringa empologoma mukama n'akindaga nensabira omwana we kuba omwana oyo yabulanga n'ava ebbombo najjeeno kati awo bwe nasabanga nenzijanga emutunde nenyikira nensaba nze gwolaba navanga eri mu kanisa nenzira mu bapya nga buli lwe bagamba abapya mukama nsaasire nze nga mpanika ng'oluusi wemba siwanise nga ngakaŋŋenda eri banjigiriza ebiri kuba buli lwe nagendangayo nga ndaba bakutte ku kinyusi kirala nga babulira ku busibe ng'ewammwe mama we bw'ataafumbirwa nze mange teyalinnyako ku byambaga era tambulirangako nti baali bamwanjudde naye nze kennyini mukama yankolera embaga ey'ekitiibwa wakati ng'otabadde mu malya amekaago mu malya kati saa zino okubalira ngaera bwe mugawulidde bwe ng'ogedde galabika gaweza amalya nga 3 ng'ate soogedde ku bano be nakola ki be nabeeranga nabo buki obubeezi kati awo nembeera nga ki kati nagendanga nezuula nemusumba nasaba natugamba musabe mwekutuleka abasajja bemwakola ki bemwayagala kati nenzijukira nti nono omwami okunjiwa nali sinnakutula biri bikoligo ki naye bwe nabikutula bwe ŋŋenda nga nzija natuuka ekiseera nenzija nga mbeegayirize nga buli lwakubiri nzija mbeegayirize nenegayira neŋŋaa mukama negayirira ku lwakino buli lwe twegayiriranga nemanya nti ekyo kikoze eki nenva mu kuwoza nti kanneesabire n'okusonyiwa kubanze nali bwe bakuyiwira mu bulokole ng'otuuse ne mbulokole nekikwata ne mulokole nekinkwata olwate kusonyiwa oko oli muweereza wamusonyiwa naye aliwa yena eyakugoba yakuyiwa ate n'akugoba n'okusembeza mu butebe bw'omu maaso ku mbaga munnange namusonyiwa kubanga ate singa saamusonyiwa sandifumbiddwa mwami mulungi singa saamusonyiwa era kyandikoze eki kubanga natuka ekiseera nenkaaba maziga nagirawo wennyabo naye nga wali nali neegumya nga ndi ku mukolo ng'omutima owulira otya nga mpulira muli gutujja akatima katujja kati ŋŋenda okulaba sinze nzekka gwe yakola ki kati ki ekyali kikututte ku mukola ate wandigenze wa mukama noga mukama nsaasira yampita yeyongerako yampita kati nenzijukira waliwo omusumbako wano ku emutundu eyagamba nti naye yawulira nga afa n'agamba ddala nkoze ntya yayimirira n'agaana edda kaŋŋende mbasigemu sente naye nga ajjukira gye yayogedde naye n'amugaa ŋŋenda kuwasa agenda okulabalanga abagole balanga oli ogwagenda okukola ki nawe obasigamu sente bawatwala kirabo nze nabasigamu sente n'okugenda nekola ki ogenda ku mbaga neŋŋenda ku mikolo nensanyuka naye bwe yagiranga nazinanga ndagaya konze muli bulungi tewali buzibu neŋŋambe ye nemmanya nti kati embala ekoze eki biri obusibe bukoze eki bugolokose neŋŋaa kati wano ekyobusungu mukama kimpi saabulirako munnange yenna naye ate gwaliwo n'abalala abankubira essimu ne baŋŋamba nti nfudde nze konze ate ofudde ki gundi yaŋŋamba okumpasa tampasizza ate yawasizzaamu mulala konze bambi sorry kati ate balinga 3 ate bajja wange nemba kansolinga kati mba kansolinga awo mukama ndowooza we yansumululira nendoota ekiro tuŋŋanina naliko ekigalagamba ekyanvaako kati nga kiringa kyamusota nekinvaako nempula eddoboozi eriŋŋamba olina ekyambalo ekikwambuliddwako kati mukunyambululako ekyo ekyambalo we wajjira ate ne wajjayo 3 buli omu agamba kumpasa kati nange neŋŋamba abantu bano njagala nteekewo akakodyo kamu jjukira baŋŋamba nali mulwadde wa siriimu neŋŋamba ŋŋenda bagamba ekintu kimu omu gwe nasooka ne mugamba oba onjagala tusooka kwekebeza
oyo nakola ki nangamba tujja kujja teyaddamu kunkubira simu owokubiri nemugaa tugenda kwekebeza nangamba bemala okukwasa nkutwala waffe mwezi wamwe eruddawa kyekyalo nja kyogera mubende ninga nze ndeke saaluuni yange ngende mubende bonna bajja ne vision zaabwe nengamba nedda mukama leeta omwami omutuufu kati naakola ki nengamba akati ono owokusatu gwe nnina ye bwe yajja nemugamba yajja bulungi nnyo twali bamukwano tugendanga buli wamu naye nga simulinaamu nti owaki nga nze manyi ayina omukyala nenkola ki naŋŋamba kimukwano gwange ko nze ndi wano kiggwe bajjanga naye nga jjukira nali maze naye nga mulabanga nga bwolaba friend kale ng'ali ku kitundu nga bajjanga awo ku mulimu gwange nga tunyumya tuseka nga nze simanyi nti yalibeera naki n'omwami wange kati lwe yaŋŋamba nti nkwagala okukwasa kyenasooka embala eri neevaayo ey'obusungu nemugaba abasajja mumumanyira omanyira ano nti ogenda kumpasa ogenda kuntwala wanze ayina abaana bange olwomukubbi abaana naŋŋamba era abaana mbamanyira mbalaba naŋŋamba abaana boozaala abaana bange nenyomba nemugaba nedda twala eri tombuulira mbuulira oti ebyabaana naŋŋamba ye abaana bonna baki baffe kati namugaba kyogenda okunkolera kiri ekintu ekyo njagala kimu kwekebeza naŋŋamba oyagala kwekebeza nti ye ng'ate jjukira namufunako ekirooto naye ate nakifuna mukwano gwe yamuleeta nga ŋŋamba ngenda kuleetera omwami akulongooseza bizinesi wane twala etombulira abasajja muki onimba n'okunnimba kati nga simanyi nti ye mwami ddala omutuufu gwe ngenda okukolaki okufumbirwa munange omwami nga mbuulira ebyo nga nsooka nga nnyomba nga nkigambako munange gwe nali naye mu kazigo nga ŋŋamba oyo mukole ki muleke bw'aba siriyasi kyenasooka mu butuufu nasooka mugamba bangoba mu nnyumba mpaayo $20 musajja atu teyali mubina agitola nga agimpa nga nziramu nga ŋŋamba olwo nno ate kiri testi zaki toyagala kgenda mufumbo obutukuvu ati olwoba kyali embala egolokose ey'obutafumbirwa saamanya nange kati munange bambi yazitola n'azimpa nemugaba sente zo ŋŋenda zikuddiza naŋŋaa nedda sente ŋŋenda kukola ki sente nzikulekedde bambi teyali mubi nga tugenda twekebeza nga tubeerawo nga ŋŋamba nina amakayo gange erugazi konze ye ogalina nti ye nemugaba tombuulira byamaka nze nako wakowa ebyaki buli kyeyaŋŋambanga nga muddamu busungu bwange nga nange bwenkola ki nga simanyi nti ye musajja omuki omutuufu munnange nga tubeerawo nga mbinyumirizaako omusumba wange ensikombi nga nakuloosa oli mukadaali nga mugamba mukama akikole kubagenda nange nasabanga neŋŋamba sibeerangako maidi nasookera ku mbaga y'oyo musumba nasookerako okubeera maidi neŋŋamba mukama nga bontadde kweno embaga ate ngaobujulizi bwe naye mbumanyi nange nkolera emikolo naye neebaza katonda yankolera omukolo okwanjula omwami yasooka okukyala yajja yaleeta obusawo bwa sukaali n'aleeta buli kimu naye nga jjukira ewaka eyo nali navaayo dda amaze emyaka nga 15 siddangayo akyala bukyazi waka olwo akyala najja n'obusawo yajjayo n'akasawo ka sukaali n'ak'omuceere n'aleeta ebintu kaba waka ye omusajja akwanjudde bikoze eki biwedde mugende babakuba empeta nga ndowooza ddala ki akwanjudde nemugamba kola ekyo olwo nze naye mpulidde olwo ntandise okukola ki engeri wendi nga buli omu ampita nakiyombekedde teri musajja alikola ki kati mukama nnyamba musajja wattu afaayo nga mugaa kati tukube embaga tugende batugatte olwo nno nange nkoze eki eryo erinnya liyitibwa baani abamaze okuzaalako nanti era bw'oba ozaddeko bannakiyombekedde nga tulina musajja anti oli mu kikayumbako kanyiza jjukira nayina omulimu gwange nkola mu saaluuni yange siba abagole nenga siraba kikola ki olwo mukama akwambula ekinnya kyakubeera nakyeyombekedde akinzijako ekyannakiyombekedde emyaka emito
ku myaka emito gino gye nnina. Kati munnange Mukama ng'akinnyambulira ddala nga bankube nga omwami akyala mu kukyala okwo bwe yamaliriza okukyala nga ŋŋamba tuyise ebbanga twanjule. Musajja atunga agamba nze jjukira ebyange ngenda bisonda nzekka nange nga mbigumira ng'abikola ki ng'asonda bintu bye. Bannaye yaleeta ebintu bye nali sisuubira. Maama wange ng'amuleetera sola najogera buli kye nakoonangako ne mugaano badde neetaagayo sideboard ne tugiweereza maama badde njagalayo sola. Maama asula mu gundi talina masannyalaze. Oyo okoonako bukoonyi. Kale basinga bw'otuukaawo nga kyokoonako kye batiikinga. Bannange yabireeta byonna. Sikulimba bannyanjula amazima gennyini njogera. Sya 2016 wetwayanjulira. Kati 2017 netubeerawo 2017 wetukoledde embaga. Yali ya kitiibwa nayo. Nkulaba. Nalinga bebi nze. Naye nga jjukira baganda bange baali baŋŋamba abasiraamu tewabanga omulokola atuleetera ki. Famire yange abasinga bukojja basiraamu. Tebaletanga bakafiiri. Bali abalala abamu baseveniside ababakristaayo. Naye ku luno gw'oleeta gwendeeta ye muki ng'agula sola ajja maama mu nzikiza. Maama ng'amujja mu nzikiza nakati maama wange ali mu gundi. Naye ng'ajjukira nze gwe baagambanga ekyo tekirina ki lugendo. Talina lugendo. Era walufunira mu Yesu ate wandibadde nalwo singa teyali Yesu. Era Yesu katukomewo mu dakiika. Butereevu tuli ku 98.7 era nga tuli mu programu yaffe Enŋanzi muwanguzi tawanika. Sitaani ne bwana alowooza nti naakumazeemu supu. Yesu asobola okukomyawo akanyiriro, nakomyawo essanyu, nakomyawo emirembe. Manya amasimu gagano gatandise dda okuba naye nga teweerabira nti programu y'omuwanguzi tawanika Juliet Juko Jeje Prosper Junior School and Boarding bebatuusaako programu yaffe eno. Yena kubanga tugenda mu masimu awaliwo akatalekeka mukyala Lusuku. Emirembe olwaleero ogifunye gy'obadde tofunangako mu maka gonna ge watambulamu. Essanyu oliwulira kuva mu mutima. Tolina kyojula. Essanyu ndiwulira. Kyombabuulire obufumbo obutukuvu bulungi nnyo. Kubanga nze newe mba ntambula nnyo. Omulimu ogwange ntambula ne ŋŋenda 40 ne ŋŋenda mbalala. Nine mba ŋŋenda wa ne ŋŋamba omwami ŋŋenda wano aŋŋamba genda oweereze Mukama. Era ne nabadde nzija wano namugambye daddi nze muyitira daddi. Wadde abaana nabo bamuyita daddi. Mugamba daddi munnange ŋŋenda nanga tofaayo genda oweereze Mukama. Nfunyeemu emirembe kubanga kati neewunya nti ate omuntu nze yeerabanga nti nkuze nnyo. Ndaba kati ate ndi muwala muto. Yeerabanga lulinga waggwa ku mpagala. Kati neerabanga ate ndi muwala muto kubanga nkola ne ku kyejo kyesaakolako mu bufumbo bonna obwasooka. Kitya? Ne mba ndwadde ne ŋŋamba njoya kulya kino njoyoba kulya kale kanjogere kabizi kubanga nkaagala nnyo. Kayipusaamu ako. Mba ndi awo nga ŋŋamba kankwekera aleeta akasiike. Naŋŋamba bwekuba oluusi kafumbe nga nvudde eno ku mulimu gwange nzirayo ng'agamba mpozi nkufumbireyo kikonze okimanyi kyonfumbira. Agwa ne muntamu afumba. Nze ndabye ku baana nzadde naye nalaba nti ntadde abaana ab'obutuukirivu naye nga Mukama akikoze. Oliggo bagwirananga n'obugoye ebiki byonna buli kimu nga kiri ku mutwe gwo. Kati ne bwe nsaba emitwalo 5 tekikyandi mu buzibu kubanga n'akakadde akatoola n'akampa. Ng'okola kyekyo? Ne mugamba saaluuni babanja n'akugamba babanja mmeka munnange. Bw'aba azirina n'akugamba ko nze 6 n'agamba kwata. Is a business yo? Rent.
byotalabako mukwano walala wonna sikirabangako era ogwo gwe gwasooka ate nga luli wali muwala muto nnyo naye kati ndi mukazi mukadde kuba n'omutabani gwe nnina myaka 21 omukulu naye ate nadda buto ate nze sikulaba wano bw'otabyogera tebikulabika kati ebiseera ebisinga ngenda neŋŋamba kanyambale ku kisikaati ekiwanvu nayambala enyimpi ennyo bajja kugamba ye ate ono naye ng'ate omwami wange eri olugoye lwonna lwenyambadde agamba oli smart omala n'omwambaliramu ng'omuwala omuto ddala kituufu nenyambala netutambula n'asitula bebi netugenda wamuzaalidde naye bulungi nnyo ate n'abaana bw'otazaala mu bufumbo obutukuvu oba onaazaalirawo ate n'azaalirawo musumba tomu atugamba osobayo n'ozaalayo akaana akalina akasukozi katya akasumuluddwa n'olaba engeri gye binaatambulamu kituufu obadde okyayogera ngenda kuwa amasimu wano gaago gatandise kati munnange abaana baabaagala bulungi nnyo bonna biwajja nabo bonna era naye tuba tutudde tumanyi okubeerako ewaka naŋŋamba abaana bamanyi okunvuga ne bantwala ewaka abaana baakula bwe batyo bakulu basajja bakuze ne banvuga ne bantuuse waka bwe mba ŋŋenda ŋŋamba mpozi mujja naani nti tujja oba basatu negundi n'abaana bajja konze nanti era okimanyi be banvuga ate era ne mukwanjula baana be banvuga benzaala bennyini be baŋŋambanga mama tetukuleka kuba ajjukira ku kyalo kwe kuli taata waabwe gye bagenda okwanjulira gye bannyanjulira bagaadi bo kati nina defense nnene nti ekibaawo kyonna teryankwatako nga maama bamutwala fegaadi abaana bange bansanyusa ne mu mbaga bayimirirawo ne bajja ne baŋŋamba maama mikolo bwe giggwa emmotoka weeri bamanyi okugenda ne basaba mikwana gyabwe amamotoka nze neewuunya ate abantu bagabawa oli najja n'akola ki n'akugamba tebaagala kakwata ku maama kazibu konna teri era embaga olwaggwa bweti bambi batusitula bateekawo emmotoka ne bapaakinga ne bagamba ebirabo biyingire mu mmotoka ne batuvuga ne batwala paka gye twagenda bo bambi nabo ne bagenda paka muhane muno ne bakwata ate ebintu ne babivuga ne babitwala ewaka nkulaba abategeerawo kati nenkola ki ffe ne tukwata lyaffe ne tugenda ko bo mweraba ate n'omwami abaagala bulungi nnyo abakyala bagumye tugende kubanga akaseera leero si Friday lwakutaano tugenda mu live service kabadde ka weekend k'abakyala ndowooza abamaze essuubi nga lyakuggwamu weetunulako n'ogaana naye nze ndifuna ku ssanyu ndibaako wentuula nange essanyu olifuna musajja akuyita musambwa nalaba okuwasa lino linamagwatala natta self esteem yo yonna mikwana abalungi twagala bwebaza Katonda tukubire Yesu engalo n'akalulu kako nkalabye kazedda tukubire Yesu engalo n'akalulu nga twebaza Katonda oyo omulamu oyinza okubanga otawanye obadde bakuyise nakyeyombekedde simanya nti abadde muddya naye Mukama asobola okuwa obufumbo obutukuvu ate naawe neweeyagala n'osanyuka olwaleero netubadde ne taata olwaleero tubadde ne mukyala Lusuku tukomekereza nga bamuyita mukyala Lusuku ngena waliwo abibuuzo mukulu mukyala Lusuku era katugendako mu masimu waliwo n'ekisoose ekigamba musumba did the husband have kids also ti omwami alinayo okukubaana naye alinayo omwana omu musajja wattu ati ogenda ate mutandikira buto okumuzaalira era nzaala leba wagiyingidde buto allo wangi awe bwekitiibwa taata essebo amiina tubeerako eno nga tubawuliza mpola muwanguzi waffe ekiyebazibwe amiina ssebo obujulizi bwe obunziramu amaanyi
ate engeri gyoyogeddemu ate oli maama ate kati oli bebiwo bwendi ssebo ekitiibwa kiddire mukama amiina anti mukama yagamba musomba tomanja nakugamba waliwo webajja emmere ku kasasiro ne bagitwala mu serena abazungu ne bagirya era kituufu amiina. Hallo nsomba jeje mukama yebazibwe ayiwe ekitiibwa maama omuwanguzi waffe mukama yebazibwe amiina mukwano haleluya amen. hallo amiina taata yamye mugozi wamara okuteekako okutuusa yaali essebo bannanga omuwanguzi waffe nga yafuba okuguma naguma akubira mu kayumba ak'essubi ge nawulidde ate ekyasanyusiza waffe no saidi z'ennaku ereeno bannaye bali kuguma era naguma era munyiikire mugume mubuulirire n'abalala mukama ye bali kuyisa mubizibu byonna amiina. ali nakuwa abaana abalungi yampa abaana abalungi okimanyi abalezi totumanya okubuwanga kitaffe naye saala gy'olina obbasabira munnange. amiina. kadde ke kanzigoba wangi munnange Halo musumba jeje yesu yebazibwe awe bwekitiibwa bannanga omwanguzi waffe we bali kuwangula nawangula mu linnya erya yesu. ono seretu ekibulimirako senta basinga ozibongere okunywera oba ofaanana otya oba ofaanana otya olaba wawangula abalala bawangudde ekitiibwa n'ettendo tubiddiza mukama wajja kuwangula amiina. amiina. ate balekerawo okuyita abaana mbu najja n'empeekera abaana si mpeekera mukwano abaana mugabo wangi munnange. Hallo yesu yebazibwe pasita jeje awe bwekitiibwa yesu yebazibwe omuwanguzi waffe amiina mukwano. amanya kamutima faida okasamuyenga bannaye tebaza mukama yawanguziza singa oyo kati nafuuka mufumbo bannange ndi mufumbo nno yennyini ow'empeta ngitambuliza na waggulu kati madde embuuzo olinayo abaana bameka era olina emyaka emeka bannange ŋŋenda mu myaka 35. omusajja omuzalirayo bameka aliwa ono oyo omupya 2 mukwano. yesu yebazibwe amiina. n'abasooka aleluya amiina. baza abasooka baali bameka baali bana tatwakaweza 6 ate kati onoosanze ayinayo omu yekka tulina abaana 7 kati kyekyo wangi munange oyogedde ng'omuganda. Hallo hello wangi munange yesu yebazibwe pasita jeje awe bwekitiibwa bannange bye mukama byakole eri abaana ba mukama omwesiga takuswaza okuyibwa kwonna kwe yayitamu naye mukama n'amuleetera omutuufu gwe yeekyangirako okusooka kumbe yenamba ye kituufu. ate emizimu gyenjiba olw'enkyukya pasita jajja nkwagala nnyo mukama n'omuwanguzi yebale kuwangula mu linnya erya yesu amiina. mizimu gikulaba ate abeere mufere ate gwe weekyangirako anaakufera ate gweoyanguyiriza awozaaleyo ate era okeerabirire. wangi munnange yebazibwe amiina. omuwanguzi waffe yesu yebazibwe amiina mukwano. bannange we bali kuma gwa singo nga boogera nabuwangula mukwano. bannange boogera naye naffe katugine mukama ajja tuwanguza nywera ogume era embeera yonna tulina okulaga katonda byalina okukola mu maaso era bw'oba osobola jangu n'emutundu enze gye nakikutulira. bannange nze buli lunaku nzija ne kati ngenda kujja mu overnight meeting z'abasingera zonna nzija yanguwa. amiina. yose nobabuulira amazima gyokikutulira kubuulire wakulu waliwo ekijja kiwera ennembe ekimu kya famire mwenna muli bwe mutyo era bwe kiri. wangi munnange mukama yebazize pasita jeje awe bwekitiibwa ono edith emukono ye maama omuwanguzi waffe bale kuwangula nakiwangula mukwano. bannaye naffe katugume katonda mwesigwa ye mwesigwa taleka babe. Amen. Anagambye the kid she took to mulamuzi home yavaayo
oba mulamuzi twakyogeddeko ekyamulamuzi nagendera wali eri okumuwaabira nabaayo tewaliwo kyenafuna kizibu kyonna era n'omwana woyo omulina bonna abaana bange mbalina Hello. munange Muwanguzi Mukama yebazibwe. Amina Lydia. Naye gyayita munange ginayitamu. Nebazi Mukama nange ajja gimpisamu. Amina ojja kuwangula. Nja kuwangula. Webale wangula Mukama webale kuwangula naffe tusabire tuwangule. Ate no yampanguzanga ne gawuni sigiguze. Wangi munange. Ndowooza gwasembayo nga babiri. Amina munange. Omuwanguzi waffe ekira. Amina mukwano. Kanyanja webale kuwangula nzeke njagadde akajjajja akugamba bebe leero n'olyayo Mukama yebale okuwanguza. Yampanguza era mukwano. Amina ono Domini kawempe kuva mu timu tugenda mu ggulu. Nywera. I want to kuwangula in marriage and finances. Mukama akikolera mukwano gwange. Wangi munange asembayo. Hello. Your call has been put on hold. Please wait. Hello. Mukama yebale. Awe wekitiibwa. Omuwanguzi waffe. Amen. Bano badadi b'abaana yaddamu n'abakuŋŋanya ne basomesa abaana. Abaana abaana be tebafumanga mama waabwe kyamulemera nabo tebakola. Kyera munnange bwe kyali kuba nafuba n'empeererako ko ne mmaliriza ekyavamu ne mbatwala ku koosi kati abalala bakanika bavuga amamotoka mulala yasoma kompyuta. Era semu wabasomesa. Wangi munnange. Yasebazibwe Musumba. Awe wekitiibwa. Ono Princess Veni. Yebaza Mukama ku lw'obujulizi obwo. Natempeddemu amaanyi. I'm 25 now. Nengamba bazange nze nayitawo naye ku lw'omukyalo oyo nange nywedde. Mukama bawo. Amina. 25. Nesitani saba ayina engeri gyakulumba mu ngeri yo. Hallo munange. Mukama yebaza omusumbaji. Awe wekitiibwa. Ono brother mwesigo. Wangi? Ono brother mwesigo. Ekitiibwa kisobera kya Mukama. Amina. Era singa oba ovaako ku reediyo. Kubirayo akayimba w'amaanyi. Kubanga Mukama w'amaanyi. Mugale munange. Mwoyo omutukuvu tumwebaza bannange mu dakiika zino akaseera keeko era njagala tukomekereza wano program kubanga tugenda mu live service. Njagala otuule ntende basomese ekigambo okiwulire awo nno wetwezuulira mu kigambo nga basomesa ate nawe n'oyiga okusaba ekintu ekyakubikka ne kikola kitya ne kikwambulwako. Kale teeka emikono gyo mu kifaa mukwano gwe yandyetaaze okukkiriza Yesu okubeera omulokozi wo kubanga bino deliverance y'abaana bw'oba tonnaba kulokoka ebigambo bino tebijja kukolera naye bw'oba obulamu bwo Yesu bijja kukolera. Gamba ayi Mukama olunaku olwaleero nange nkomawo mu maaso go era nga nkukkiriza mu mutima gwange era nga njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu bw'oli boyita abalonde bo leero omukwabo. Weebale Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Kale mu kaseera kano mukwano kwange kansabe omwanguzi waffe atusabire ku ssaala. Kitaffe Katonda omulungi, Katonda ow'ekisa, tukwebaza olw'olunaku lwaleero Mukama. Taata bingi bye tuyiseemu naye Mukama totulese kufa, totulese kuzikirira. Taata basingo bangi bali eyo bakaaba amaziga baweddemu amaanyi. Mukama wanzizaamu amaanyi. Wandaga nti nina okubeera w'amaanyi Mukama. Taata ekyo nakirootako mu kirooto
mundaga nina okubeera ow'amaanyi. Nkulabyeko gwe Mukama ndeese mu kifo kino. Taata Nabo basumululwe, bawangule, bave mizimu n'emisambwa ebyo byonna omulabe sitaani byabadde yabakolera. Mukama leka obakyuse, leka obambaze omwoyo w'okwagala, ow'okuganja, ow'okusonyiwa. Basonyiwe Mukama nabo abakolere nganze bwe yankolera. Leka mubeere ab'amaanyi, tukowola omwoyo w'eggulu lekake abakolere, nammwe munywerere mu Mukama. Mukama ajja bakolera nga munywereddemu mu linnya ly'Omwana waffe Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Kama abawomu. Amina. Mikwano gyaffe abalungi, twagala bwebaza Katonda oyo omwesigwa atuwadde ekisa era nga mu ddakiika zino njagala okusaba nti oba oyagala okutuuka mu kifo kino Mutunda Christian Fellowship gw'atakimanyi ojja kgenda mu paaka empya oba paaka enkadde olinye emmotoka 1500 zokka ate mu paaka empya 2000 ezikuleeta wano paka ku geeti obagambe ngenda wa Pastor Tomu Mutundwe bajja kutuusa ku geeti kwennyini, emmotoka ekutuusa ku geeti kwennyini yo neesigala nga yeeyongerayo mu maaso. N'olwekyo mukwano gwange leka tukkirize Katonda nti agenda kukyusa obusibe bwo naawe ofusanyuke kubanga Katonda yakiteesa bw'atyo. Ate abaagala okubanga abagenda okutwegattako mu ngeri ey'enjawulo, namba zaffe ez'amasimu ojja kubanga ozifuna wano ku reception, oba ez'amasimu eza radio ku 0759119887 oba 0393217885 kubanga weetabanga n'oyogera mu programu yaffe eno muwanguzi tawanika. Mukama abankumire atakuumira mpeera. Mbalamusiza weekend ennungi, tulabagane ku Monday ejja Katonda affe nga bw'alina ekisa ekingi era tujja kubanga okuddamu kwa repeat ejja kubanga eddibwamu ku ssaawa 4 ez'ekiro olunaku lubeera lwa Sunday ate ntusinkana ku bbalaza mpaka olwokutaano. Akuume Yesu atakuumira mpeera abankuumire n'olw'ekisa kya Katonda eky'amaanyi. Amina. Mubeere bulungi. Mweraba. Nsigadde ne Juliet Juuko Jeje wamu n'omuwanguzi waffe Namagembe Lydia mukyala Lusuku.